nagula ebimuli ne mbitwalira omwagalwa wange mba ntuuka bwinti mu compound lunkuse wansala naye nali kwagala kamala abeewamwe bakunyamyawo b'omukwano nsabo nsonyiwe leero nazaala najja nti ennyumba eyagala mukuba enkya seza alright nkulamusiza ne nkubaza okubanga otwegasseeko byonna gy'osinzira okubanga ogenda mu maaso n'okubanga otulaba ndi n'omukulu Ntege nannyini bikonde atawa kitiibwa mukoddomi we omusajja akeera ku makya n'akwata omuko eyamuwa enkoko eyatwala mwannyina n'atandika okumusitula n'amuwanika bw'ati mu bbanga teri muko aweebwa kitiibwa ng'akuba omukazi ddala n'omuko kyono akwata mukoddomi we n'atandika okuba ng'amuwanika buwanika koddomi osazeewo obasitule obateeke mu bbanga singa baleeta ekimama oba ekibuli kubagezaako okuleeta ensasagge yonna yono omuko gwe tulina olwaleero atayagala nosensi kubanyina ye agamba nti gwe wookerera ku makya notandika okuteekawo embeera ey'okubanga okoona ku muganda we agenda kukukwata abe ng'akusitula omukulu Ntege tutunuulira ensonga eno egenda mu maaso wakati wo ne mukoddomi wo Kyobe era nga oba oli awo Kyobe ogezaako okuba nti omuteeka mulayini minyini waajya ku lw'ensonga y'okuba nti akuba mwannyoko ddala waliyo abasajja abalinga Kyobe bwe tuba tuvudde mu bino eby'omuzannyo mu bulamu bwa bulijjo tulina abasajja abeeyisiza ddala nga Kyobe oba tusooke tutunuleko Kyobe nga tetutunulya abasajja manyi Kyobe mumumanyi naye one Kyobe ye muntu alondoola omukazi Kyobe ye muntu ateeberereza omanyi tuba ne imagination naye imaginations yazireeta into reality nakuba akafaananyi n'agamba nti kati mukyala wange Anita ayinza okuba ali mu loogi olwokuba simusanze waka amangu ago mu bwongo bwe nekimulaga ng'ali mu loogi n'anyiigirawo n'alumbirawo Kyobe akati abasajja abo gye bali ate bangi shiri nga bw'okiwulira bangi abeeyisanga Kyobe navayo nenkola video negiteeka ku TikTok nga nnyomba ngamba nti obusajja obulinga Kyobe bubadde tebusaana kubeera n'abaana b'abantu bangi baavayo ne bannumba ne bagamba bino bya muzannyo njagala okutwala mukisa guno okubategeeza nti yes guba muzannyo naye waliyo abantu bangi abalinga Kyobe oyinza okusanga nga director olugero luno lwayawandiika Kyobe gyali nga gyali Kyobe mwennyini nga siiga Conrad Peter naye nga gyali omusajja eyo Kyobe gwali mu kurepresentinga kino kanyongera nikigamba abantu aromatic entertainment ekibiina kye bayita aromatic entertainment ensonga emu ku lwaki abantu bakyagala era banyumirwa movies zaffe nti tuzannya real stories webale nnyo baliriddala badde mu bagamba abantu abo nti tuzannya engero eza ddala nti tuzannya ebintu oba oli awo ebituufu ebiriyo ddala mu bulamu bw'abantu kati gwe yavaayo n'aŋŋamba nti guno muzannyo neme kubitwala ng'ebyaddala nannyini kubizannya akoze ki byaddala nti akasajja akalinga Kyobe gyekali omuzannyo gwa kasitoma ke yagugenda mu maaso n'okukaanika obuziina bwako era n'abako abalinga Ntege abatagala nonsense gyebali so n'abako abalinga Kisitu twogere ku mukulu wo twogere ku baaba Kisitu sina kye mwagaza tomuleeta mu video ngenda kukuviira nedda naye nabona omusajja tayagala twogere ku baaba we bw'oba obuyogera ku Kisitu ngenda vaawo nabona omusajja ngenda kuvaawo kole yekka tosobola kwogera ku Kisitu kati nabona omusajja Kisitu omuleeta mbantu nabona omusajja oli baabawo baaba wange asabiriza omuntu asabiriza oli baabawo ngenda kuva wano nedda tugenda bw'ogenda ogenda kumulaza obutiitiizi abantu bajja kumanya nti gw'olina ensobi bw'ova n'ogenda olw'okuba twogedde ku baabawo Kisitu kubanga talina makulu nabona alina makulu ki omusajja okeera kusabirira oli baabawo n'okwata famire yo yonna n'ogireeta ew'omuko omusajja yakola obwana buze yakola akatiisa n'oleeta obwana bwonna kati baabawo ye yabakuzaalira amazima ge baabawo yakuzaalira abaana abo lwaki ositula abaana n'obata mu maka g'omuko kale basitula obatwale ewa muganda wo naye oba ewa maama wo naye ew'omuko
ddala okuswala kikoba oleese mu kika wabula kuba kuswala kubanga buli lwositula abaana abo n'obatwala ew'omuko omuko oyo agenda kutandika obbayisaamu amaaso mwenge ekika webale nnyo ensonga eno ndudde ng'agyogerako ekika kyonna nti omuko ono okubanga ayisaamu amaaso omukyala we n'atuka okubanga amukuba n'amulangira n'atandika okubanga amutwala ng'atategerolooza tebiva ku kisitu kuba nti asabirizayo obusente sina kisitu yekka ne maama zaamu kuba naye asabiriza buli lwagendayo bannange ebyo kati kambabuulireko bannange esebo kino tuyige nga tuvudde mu bya firimu ne mu byaddala buli lwokwata nga gwe nze mpasizza mu boono omukazi ono naaba nga ne bwe yeekoona akagere akubira nze essimu ne bw'aba ayagala 2,000 akubira nze ne bw'aba ayagala panado wa 5 akubira nze essimu maama ne bw'aba ayagala katugeze kati omanyi waliwo ono muyimbi bamuyita Walukagga yayimba oluyimba oba mulujjukira bana ennyimba zino nazo ziba z'amakuba tezibuulirira lunkuse wansala naye nali kwagala kamala abeewamwe bakunyamyawo b'omukwano nsaba nsonyiwe leero nazaala najja nti ennyumba eyagala mukuba enkya sezaala najja simanyi alinnye mu katebe abaana ne bajja nabo nti baagala fiizi oluli kojjaawo najja nti yagudde mu mazzi omulambo gwe kakati fuuka bizibu famire kakati buli lwofuuka bizibu famire ewange mmanya nti toyina gy'olaga mmanya nti ne bwe naakugoba wano ewange toyina gy'olaga ate famire yammwe nze ngikwatiridde bwe nti nze njirina kati buli lwonoonoba n'ogenda fa famire ye ejja kukwata ekuzze kubanga nze banka naye ne bwe muba temulina mwegumyeko ak'olumu kubanga omwana oyo bwe yali tutannaba kufumbirwa wange mwali mubeerawo ekitegeeza kino ekyabakoddomi okukera ku makya ne batandika okuba nga basabiriza omukoddomi kyekimu ku kireetera okuba nti mwannyinaffe ajoogebwa oli omukulu n'atunuulira n'alaba nti famire yagibeezezzaawo nti bw'anaagita terina kiddako so baganda bange ensonga eno njagala mugitegere bulungi nti gwogenda okuleetera mwannyoko okuba nti ajoogebwa mu bufumbo gy'ali gwogenda okuleetera omukoddomi okubayisaamu amaaso awaganyale alowooze nti yakoze eki nti yabakwatiridde temulina kiddako ye bw'avaawo mwe temugenda kulya bw'atali temuliiwo ntege tulaba nga omukoddomi awulira bubi buli lwosinkana ne mwannyoko ne munywamu kasooda era kyatukubye wala nnyo okuba nti kisitu eyali badde ajja n'abeerako ku sayidi yammwe n'agamba kyobe nti otuswaza naawe bano ba Luganda yabadde ku sayidi ya mukoddomi olwakalimo ke kagezaako okuprotekitinga kyovula byagambye yagambye aniita omutuukirivu akalimo kange nakakati okusabiza kwafuuka ddi omulimu nekidduka kitaasa akalimo kakyo nange kisajja gwe toyagala kisajja gwe nja kusanga nja kukuba emiggo ekisajja ekyo oli mukuluwo babayita batya abasajja oli mukuluwo siyinza kuteekayo bingi kati nga gwe muganda geregere babayita batya abasajja anga bakisitu abatayagala kukola abeera mu kusabiriza saagala kwogera kubanga oli muganda wo nja kwogera n'ebigambo ebyensimatu mumale mukwatagana bagamba abooluganda bita bwebikonagana tebikola ki tebyatika okitegere ekintu ekyo naye ekisitu gyabadde agezaako okukola gyabadde agezaako kutayiza kalimo kaleme muvaako kubanga yalaba nga okusabiriza kekalimu naye nga kisitu njagala nkubuulire era mira ebigambo bijje kunze mutoowo ntege bw'osabiriza ajja kutuuka nga takyasobola kukuwa kale kati gw'osabiriza kale kati anita kale kati kuba luli kojja n'entege bakwata anita ne bamugjayo waka nti omusajja amutulugunya kakati gwe ne mama zaamu ne mukwata ne mumuzaayo kakati singa mwamuzaayo kyobe n'agaana n'amugamba mubeere n'omuntu wammwe wali badde osabaani musajja gwe wali badde osabaani naye nga kisitu gwolaba oyo alina amagulu abiri alina emikono ebiri alina obwongo bwe obukola kisitu kyogamba tosobola kuyimirira n'okola ng'omusajja kisitu kyogamba ku kyalo ewammwe tewaliyo bakuba mataffaali tewaliyo basiika nseenene kisitu tewaliyo balima ogwo ogusajja gu kisitu oguyinza n'okwesanga nga ku kyalo kyabwe waliyo
yiika ne yiika taata waayina yiika ne yiika kwasobola okulima teriyo basajja bakola bipakasi Kisitu kyogamba bw'okwata omwaka n'ogamba nti kambeere mu nnimiro n'olima muwogowo n'olima ne sunsaalyo kyogamba tosobola kulya muwogowo ne sunsa n'okula ffe nga twakula ate lwaki tolya tetwakula ku muwogo na sunsa tetwabeerawo tetuliiwo Kisitu ono ensonga ey'okuba nti Ntege yabadde ne mwannyina batudde bali mu kwewamwako okunywanga bwe tuli wano nga n'okutoosinga bwe batoosinga omuko agamba nti ye akirabanga ekintu ekyenjawulo ne baaba Kisitu naye atulaga nti Ntege muli mutuswaza ddala mwannyinange sirina ddembe kumusisinkana wonna we tuba tusanze ne tufunamu ekyokunywa oba nedda kati sisobola kutwalako mwannyina awutu osobola omutwala awo yesewo naye kino kati tugenda kwetemamu ebyo bibiri kati ate ku kaseera kano kanyimirireko mu magulu gakyobe simanyi oba gwe gy'onooyimirira nagayimiriddemu video gye nakoze eggulo naye kansooke nange nkuwe kati ate ekyakyobe yesewo kambeereko mu magulu gakyobe nange ngenda kujjeera awo nange ojja kumpa omukisa kyobe yesewo nze ate kati okujja n'alumba oba n'akola olutalo oba n'ateebereza Ntege nti ayinza okuba nga beeyagala ne mwannyina omutuukirivu ate oba oli awo nyinza okuyimirira mu magulu ge neŋŋamba nti kiyinza okuba nga kituufu wadde nga abooluganda tebasobola kweyagala lwaki one kyobe Ntege kyobe tutamugobangako wuwe nti siddamu okulaba wano waliwo yaliwo nga mugobewaka tamugobangako naye waliwo ekintu kyosobola okukola indirect nga kiraga omuntu nti sikyakwetaaga kyobaza alaga Ntege bulijjo nti sikwagala kyobaza alaga Ntege bulijjo tisikola ki oba oliawo kati ate wano kiyinza okuba nga kyekitiisaamu Ntege okujja ewa Kyobe kubanga Kyobe olunaku lwe yasanga Ntege ewaka yamaliriza abagalidde mu nnyumba mbuye ng'alowooza beeyagala ojjukira nti yakwateko ekisumuluzo kasajja kansasagge nnyo kasajja kansasagge nnyo kamugaliramu kwe n'ekisumuluzo kati Ntege ono oba ayinza okutyamuko okudde wa kasajja ate tekayina maanyi walaba kojja bwe yakagiramu omusiki nekekweka ate mu maama waako kojja yali akasse kati njagala owe submission yo kubanga oliko ku saidi yaako kati mbadde nedda anaate onzijukizaamu nenkitereeza mu kubanga mbadde njagala gamba nti lwaki Ntege n'Anita tebagenze waka waako ate so omulundi ogutali gumu egitali ebiri ojjukira omulundi ogwasooka waliwo omulundi Kyobe yava ku mulimu yabasanga batudde wansi ku lubalaza n'abayitako ogwokubiri era bwe yamutwata amataayi yabasanga mu kkubo eno mu biyumba ebitanaggwa nga batudde ku nankani nga batudde naye nga amaka gali eri muvuddeyo muli eno mu ttale mu kkubo lwaki muli mu ttale omulundi ogwokusatu baali mu gadeni lwaki gwe toyingira ewaka kakati mwogera ensonga eno eri bweti Ntege alina ensobi ne Kisitu alina ensobi Ntege alina ensobi ki ensobi ya Ntege yeeno nze bwenegeza Ntege nti Ntege wakitegeera bulungi nti akasajja tekakwagala Ntege wakitegeera bulungi nti akasajja tekaagala obere na mukazi waako n'ogezaako okukwata muganda wo omugye mu bufumbo obwo ye n'abulemeramu Ntege walina kwesonyiwa mwannyoko n'omuvaako wasalaamu n'omunaaba mu ngalo n'ogamba nti mwannyina ze tuliddamu okukwatagana ng'avudde w'akasajja ne kati Ntege bw'anaasigala ng'agenda mu maaso n'okuba kati kiriwo ekiti Ntege ayagala okulaga obuyinza nti ono muganda wange toyinza munzijjako nekyo bayagala okulaga obuyinza nti ono mukazi wange tolina kubeera naye anti olwo lwe Luganda ngesinza kati gwe kyogamba shidde osobola okutuula awo nga muganda wo gy'oli atulugunyizibwa kati mwannyina zaaganye y'okutegeera yalemeddeyo agamba ayiwawo mu bibiri ku lwa famire omanyi nti eyo violence ye yaviirako ne maama w'Abantege okufa yes kakati n'Anita oyagala munone baba Ntege bagende banone mulambo kati Ntege kakiziyize kati nga tekinafuukamu mulambo kino ekyatega okuba tagenda waka nyinza okubeerako ku saidi nti buli lwagendayo akasajja buli lwekamusanga kateekawo ekibeerabeera akasajja kaagaana okukkiriza kati ye kwe kusalawo n'agamba mwannyina ze nja musanga nga mbise egguusi twogeremukko naye ate akasajja buli lwekamusangawo kateekawo ensasadde nze ndowooza Ntege yali badde yeesonyiwa mwannyina kuba bagenda kuttiŋŋana n'akasajja wakiri katiŋŋane n'akasajja Ntege agenda kutta akasajja batiŋŋane n'akasajja
nga tebasemwa nnyina nze nkubuulira kubanga bakaziika maama taata yafa Angela yawaŋŋanguka tetumanyi gyali kakati awo nnyini omwana kati abooluganda abaliwo awo nnyini ddala omwana ono olw'okuba nti talina maama ne taata bano bamamazzaamu kiva basalawo nti no bamusindikirize mu bufumbo obw'ekifuba oba anti obufumbo obw'ekifuba bwe bamusindikirizaamu ye bizinesi Kisitu yajja yagambye akalimu kange ke kalimu Kisitu ke yayogeddeko naye ku mulembe guno tukyalinayo abaana abawala abafumbi abasobola okubeera nga Anita n'aguma nayita mu challenge ezo okasajja nga kamuyisa bwe katondera ku mulembe guno tulina abaana abasooguma bwe batyo anti kakati omulembe guno omukazi omugamba bugamba nti owaayi nje tambula ogende nagamba ngende akuba kusindika sitami kati omanyi kimutwala amangu ekisooka alina omulimu afuna miliyoni buli mwezi kitegeeza ku miliyoni 2 gwe nyumba gyosasula emitwalo 8 kitegeeza naye asobola okukola ki ogisasula ekitanda okina kya miliyoni 1 naye asobola okukola ki okigula olugoye lwomugulira naye asobola okukola ki lwa mitwalo 3 naye asobola okukola ki ekyokubiri enviiri z'omusibisa za mitwalo 15 asobola okukola ki ate bo okumanya bo n'okuyitawo bayitawo balina ne wiigi ze bagula emitwalo 6 ulira balina ne backup emabega eyo balina ne backup emabega bamolisi gye bali balindiridde asibanze ogamba molisi nze bamolisi omulala bamolisi bangi anti molisi omulala soko kisazeemu leeta erinnya eddala polisi lwaki weewozaako bannange lwaki yeewozaako munyambe leeta erinnya eddala munyambe gamba ba Enoka ba Fredi munyambe ba Conrad gamba abo ba Misi munyambe kale bakasoma kale gamba kasoma lwaki abisi tongerezaako bannange munyambe tongerezaako saagala bakasoma bali eri bakoze eki balinze nti ajja n'abeerawo ng'alina Shidi alina Morris alina Kasoma alina Conrad buli kiseera bateekamu kati wookerera ku makya n'omugamba nti maama twawukane alabira ddala ng'omuyambi anti abantu kugamba n'okugamba nze gwe okubeera nawe nkuyamba buyambi weebale nnyo abasajja tulabye kitegeeza baba okubeera nawe akuyamba buyambi bw'omugamba nti genda weebale bulijjo noonya trigger naye okimanyi nti abasajja twali badde batwesonyiwa ensonga z'obufumbo okimanyi tuli mu mbeera ey'okubonaabona n'okutulugunyizibwa gw'osowerera gw'okola biki gw'weegayirira bambi togenda nayimirira kati ogamba ki njagala miliyoni 2 za nviiri oba tolina nsente za nviiri olowooza bulamu ki abasajja bwe tuliivinga obwo olowooza bulamu ki abasajja bwe tuliivinga kati olwo nga senti tokaaba tuli mu mbeera ey'okubonaabona nze njagala okukubuulira bantu mmwe nze mbagamba mmwe abaana abalenzi abatannaba kugwa mu mukwano yingira mu mukwano at your own risk kino nkikubulira out of the experience yingira mu mukwano at your own risk kati tugenda ku Valentine ogenda wulira amaziga kiki lwaki tetukkiriza nti embeera we yatuuka ebintu by'omukwano kyafuuka kizibu by the way Shidi on a serious note abantu bano njagala mbagambe naddala mu abakyala n'abaami naddala abakyala wawukyali wange yanyumiza naŋŋamba nze nakyawa ekigambo kye bayita Valentine konze kiki naŋŋamba ku lunaku lwa Valentine lwennyini lwe bankyawa konze bankyawa mu mbeera embi nagula ebimuli ne mbitwalira omwagalwa wange mba ntuuka bwinti mu compound nsangawo emmotoka gisimanyi lwakuba gye nali nteebereza nga abantu bagiŋŋambako nti oyo ayagala mukyalawo kateni ndowooza beeberabira kizaawo yali open
ngendo sanga n'ebimuli byange bwenti n'ebimuli agenda okuwenjula kati nye sagiwenjula kode yali mpenjule bali yali agiwenjula bali bagiwenjula ngaso okulabayo ngasobola olabayo munda okutuuka bwati ng'omusajja ne mukazi gwe nga sina girlfriend mukazi we ng'ali nga bakutebe bati ebimuli akutte ne champagne ali mu kunywegera musajja mulala kyeyakola teyabanyega yasuula waawo ebimuli mu ddiiro ne bamulengera nti azze abalabye n'atambula n'agenda okuva olwo yakyawa ekigambo valentine yakyawa ekigambo love ne gomanye eyo shooko bakazi mmwe bw'oba toyagala muntu lwaki tomugamba nti sikwagala amazima okusinga okimanyi oyo omusajja ali asobola okwetta sina kindi nabo okubatuusaako obulabe oba bba okubatuusaako obulabe neddala kiki lwaki muleeta entalo mu bantu kiki ngamba Brad nkubuulire sikwagala kiki abavubuka babadde loyo eri abawala bamaliriza nga baba disappointinze mulimu abavubuka batalinaamu mbeera yakudde nuneeno ng'agenda kwagala omuntu omwoyo amufokasingeko amuwe buli kimu naye osanga omuwala ng'ali mu kukola ebintu ebyekisiru bakyala kiki bakazi mmwe molisi tuve wano tulina ennaku molisi nze mpulira ennaku ku lw'abasajja bangi abayise mu mbeera ey'okubonaabona n'abakazi abakyala bano balina ekigambo kye batera okukozesa bulijjo obudde bwange bumalidde biki yes nze nkumalidde obudde naye nze mmaze obudde bwange ne mmala ne ssente zange tuteekamu kinene nze budde bwo bwe mmaze yes nze mmaze 2 webale nnyo obudde ne ssente emyaka 5 gye tumaze naawe obadde tosasula lenti nti ojja kugamba nti emitwalo gyange 5 gye mbadde teekawo buli mwezi egya lenti gifudde toge obadde toleekawo z'akameeza buli kimu mbadde nze biruzi zonna kuva ku nviiri njala bizigo bye weesiiga nze mbaddewo ku lulwo okumala emyaka egyo 5 tukitege naye n'oyimirira n'ogamba nti nkumalidde obudde yange omaze 2 budde na ssente gw'olowooza ku kya budde bwo bokka tuteekamu kinene nnyo okubabeezaawo okubayimirizaawo lwaki temufunako mutima mumativu bannange nobeerako n'omuntu omu bwoba owulira ng'omukooye yumuva ono ogenda ofuna omulala okimanyi nti omukyala akkiriza n'agamba nti mu mwaka ngenda kwagala abalenzi 2 naye nga tabagasa ekiseera kyekimu tetumutunuulira bubi ng'ono abagattisa omulundi ogumu molisi mwagala emyezi 6 kigaane mute genda ku mulala era molisi tagenda kukulaba babubi kubanga ajja kuba wamunyola nomugaba molisi kiganye tukiganya tukite era ajja kuba content naye nobeera ne molisi nobeera ne Peter nobeera nani nga gobuli wolaga mukamba nkwagala nnyo ate n'oli nkwagala nnyo ate n'oli nkwagala bakyala kiki gobuli wabeera nange essimu ogiwunzika bwoti ako ke kantu kensomesa abantu ni lwaki ebintu byemanyi naawe obimanyi ako ke kakodyo akasookera ddala akabakyala abenzi eri bweti nego buli obeera nange eba mu silent bamala okuba mu silent ate alina okugiwunzika ako ke kantu kennyini ako ke kabonero k'abakazi abenzi molisi anti bwe banaagikuba tolina woogenda kulabira nti nno gwe yateekako my love akola ki akuba ejja kubeera bweti bw'obanga oli faithful ng'oli kunze nzekka lwaki essimu ogiwunzika ng'oli nange lwaki ogiteeka mu silent n'ogiwunzika ng'oli nange owunzika yakyo kati n'eryoka evugira eno gye vibrate nga tekola ki aba yabatusevingako amannya agabawaana nti bw'anaaba akubye tojja kulaba abasajja naffe tuganye okuyiga naffe tuganye okutegeera naffe tuganye okuzuukuka basajja mmwe nammwe muyige mutegeere nti abantu be muliko bayaaye babbi si be bano abakyala bedda be mulowooza lwakuba ekirungi nammwe abaana abalenzi mu bazadde essimu ne mutuuka okwebaka ekiro mu kifo ky'ogiteeka oba ku kyaja mu kisenge n'agenda mu kisenge ky'abagenyi waliyo soketi gyagikweka eyo gyekyajingira ekiro akweka nkweke naye nga nenne mu kisenge mmwe tusula mulimu soketi osobola oteekamu n'okyajingira mu ssimu lwaki ogikyajingira mu kisenge ky'abagenyi akalala kuba wegenderezanga muliso kamanyi wegenderezanga nnyo okubeera n'omuntu mu mukwano nga buli lw'obeera naye ne bwaba girlfriend wo n'akukyalira nga ezo essaawa zaamazeewo
tewali muntu amukubidde ku ssimu n'omulundi omulala bw'aba mukyala waka nga buli lw'okomawo gwe waka tolabangayo ssimu emukubirwa. Omanye ekibeerawo bazigigamu bikoodi oba nagireeteka mu flight mode. Gusimu okanya kugiraba nti kweri yanyizeemu koodi teyitamu kweri ne internet kweri bwati nene njikwata ngeri mu flight mode mwana wa maama bwe batyo bakola. Era weegenderezanga nnyo buli lw'olabanga tebamukubirangako simu ng'ali waka, simu ye tevugangako ng'ali waka, ebeera teriiko either bayanyizeemu koodi oba yagitadde mu flight mode. Esimu nebeera mu koodi ogenda mukubira ngeri mu koodi n'omubuuza ne gwe lwaki buli kaseera esimu ebeera mu koodi nti nina abamanja abamubanja tomulyangako ng'amubanja ng'amukubira ng'ali waka. Ye kale amabanja lwaki banja kyero lyesimanyiiko nze boyfriend wo oba bbaawo lwaki ongamba nti olina abakubanja lukyova oteekamu koodi. Boy child bayise mu mbeera y'okunyigirizibwa oba ntegeera ey'okubonaabona ey'okugamba. Omanyi bagamba nnyo nti ofe abasajja twefuula abasiru bigende bituyiteko bigende naye tuba tetwefudde basiru tuba tutegeera olumu kukuuma mirembe bimu ne tubyesonyiwa kubanga olumu ate oyinza okwefuula omusiru nti okuuma emirembe ate n'ofunamu birwadde. Ekyo nakyo kitegeere n'ofunamu ebirwadde. Ojja kwagala okukuuma emirembe nga mulangira bwali nti nno yasalawo abeere mukakamu ebintu alaba birabe omalirize ng'ofunye bulwadde. Tokuuma mirembe kiyitiridde. Ogenda kubuuka n'ekirwadde, omuntu agenda kuleetera ekirwadde ekizibuka n'ekirwadde oba okufa kubanga oli omusajja amukubira essimu eno ng'eri mu flight mode nga buli lwadde wakeba mu flight mode oba buli ssaawa 2 paka ku 10 eba mu flight mode osanga teyamugamba nti ninayo omusajja we bali nnyo ate boogera otegedde kakati ajja mukubira emirundi gisuke mu eno ba 10 atuuka mubuuze naye lwaki essimu ebeera mu flight mode. Kati jjukira bw'oba tolina mmese waka ne bw'oba olina emmese waka naye nga totolabangako ku mmese wetinga esala toyinza kuleeta ddagala lya mmese naye buli lwolanga emmese esala omanya bano walaka waliwo emmese oba n'osanga nga akammondeko bakaliddeko omanya muno eno mmese yalidde wano. Akitegeeza n'omusajja ono ne bwe batomugambanga nti ninayo omusajja omulala naye natandika okulaba sayinizi ezo naye atandika okubuusabuusa. Kati mu kulowooza okwo mwatandikira okutega ebintu byonna obumaso ebikwata emmese kati olaba bwakwata nze emmese olaba bwampisa obutali bulungi nga gwe obundeetedde. Tata teboogera nti bafumbo nenfa nga nfudde ku lulwo. Tata teboogera nti bafumbo bagamba babeera waba anko babeera waba baani basenga babeera wabaani. Tata teboogera nti bafumbo abaganda tata gwofuuka mwannyina mbeera ne brazo igwa asasula ennyumba alekeze kameza akola buli ki. Tata wafuuka brazo ate boolaba abo baba n'obusungu buyitirivu. Gwe bw'oba obadde okoma 2 bw'okomawo ku 3 alufuula olutalo naye nga byakola bufukunya. Kati kufuula olutalo omwo gwe otandika okwedifendinga weerabira ebibye byakola wakufuula guilty. Naye bo tewali we bafiringako guilty. Mwe ate nze nava ku mukwano ono 225 tulaba ate nze nava ku mukwano tulaba amaaso tutaddeko ne binocular bagita binocular. Tata abaana b'abasajja bayise mu kubonaabona abasajja bakaabya amaziga. Enkya tugenda baleetera episode ng'ekwatagana ku mukwano naddala nnyo abantu bafe ababali ebweru nga balina abaagalwa wano. Enkya episode kati ku luno sigenda kuba Ntege, sigenda kuba Brandon, sigenda kuba Morris. Ngenda kuba Morris Kaweesa. Tujja kujja tata tunulira amazima agali mu mukwano gw'okubanga omusajja oli ku kyeyo omukyala ali wano Uganda. Tubasibule tata naye ekintu kye bayita mukwano mugenda mu Valentine naye mwetegeka okulaba amaziga. Valentine ya Lwakutaano naye ku Lwomukaaga mugenda laba ekigenda kubira ku social media. Kulaba amaziga. Tujja kujja tubikubaganyeko ebirowoozo. Tuwe tuli. Nina ne surprise zengendo kola. Ziri 3 tuzirinze. Naye surprise ezo. Katulabe bwe zinaava. Surprise emu. Yangambye Morris kwegayiridde tomugamba nti nze mbimuwadde
wadde engeri obulijjo mbadde sibikola ngo customer bwajja nangamba nkolera surprise nze ombuulira erinnya ly'omuntu sirimu ebyo ntiteeba Morris tugende ffenna ndabe ku maziga naye ono bampadde ssente omukazi yampadde ssente nangamba Morris nkwegayiridde togeza njagala yabanteeba nti ani amuwadde ebirabo kati eyo surprise tugirinde Morris Tribe ene mugirinde wano ku Morris Jordan's Media tugirinde Tribe ene vaamu mugenda laba amaziga sibula abantu bano tuve wano yenna badde mwogedde erinnya tomwogera tujja kumwogerako nga kiwedde kale kanjogera erinnya eddala yebbera kati omusajja ageza ateebe Christine yaawo awo mukama atuyamba leme kulaba vidiyo eno nedda ne bwanagiraba ate erinnya ndyogedde oyogedde erya bbera ate bbera yeye nze ndese kyakulabirako okay bade manyi tuyogedde nti yebbera tyotuse sisobola yampadde ez'okukola omulimu pakeji yange n'aginsasula kati nampa n'ez'okusirika kati bwe mba nga nakkiriza n'enzirya kati lwaki mba ndyo kati tugende okusurprisinga bbera atugambe nti Christine zabika emipiira bampita Morris Jordan's Kaweesa straight out Aromatic Entertainment mwebale nnyo abawagizi ba Morris Jordan's Media mwebale nnyo abawagizi ba Aromatic Fans Club tubaagala nnyo until we meet next time have a lovely evening mubeere bulungi